bwe tutandiseeyo olwaleero naye nga njagala nnyo happy njagala nnyo okubeebaza bambi abatusapooti nze abatubeereddewo abatuuse eno yonna nga mutulaba mbeebaza. Olutalo lwa Shiba ne Sindi lweyongedde era kikabuka nga Shiba bwagambye. Oluyimba lwa Shiba lwensoose nalwo gye buvuddeko awo Queen Shiba yakola interview n'ayambalira Sindi. Kye nali mugamba Shiba akola era yakikola. Yali alina okukola yawuka interview alagire ddala nti olutalo weeruli. N'amwambalira n'amugamba being married is not an achievement. Shiba yagamba Sindi nti okuba n'omusajja si achievement mu bulamu. Nembwa ziwasa. Anati. Olutalo lwa Shiba ne Sindi luleese ebintu bingi nnyo wano, ebigambo byogerebwa omugambo gutokomoka. Ku bonna ani asinga kisegeera. Ninga just olutalo lutono nnyo abazaalako n'abatazaalangako. Shiba tazaalangako, Sindi yazaalako. Abasula emunyonyo n'abasula eggayaaza. Tiimu nina omusajja n'abatalina basajja. Ab'enkindo baali bakusaze ku lukindo. Kisegeera. Wagendako muleeba abo bonna tiimu Sindi. Buno obuwala obuto bebi njagala kumira Prostina bonna buli ku tiimu Shiba. Nkyerowooza. So lwe lutalo lukyagenda maaso naye nga byonna kikabuka. Kisegeera. Kikabuka nga ki? Nga Shiba wagamba. Kisegeera. So bwe bityo bikyatambula mu ggwanga lya Uganda munnange. Bwe bityo bikyatambula lutalo lwa Shiba na Sindi. Bwe bityo biri. Naye nga kyemanyiko waliwo abagamba bya live performance mbu Sindi. Nzize ngamba gamba nti unquestionable Shiba asinga Sindi. Ekyo kyo abantu just ba haters be bagano okkiriza. Naye nga all facts Shiba asinga Sindi ebyaddala. One amusinga hits. Ennyimba hits. Ate amusinga n'ennyimba ennyingi ate nga nnungi. Kisegedde. Kati Sindi ne yeesanga mu katunti ne woba oyina talent onaayimba ki? Kuba ennyimba ogenda ziyimba ziggweyo. Kisegedde. So bino ebya talent wise Sindi ayinza okuba kala asinga. Naye ennyimba ziriwa. Tosobola gamba muyimbi akubye nnyimba mwaka ku mwaka nga zonna hiti titamanyi kuyimba. Ekigera. Tuva mu bintu by'okwebuzaabuza. Ekyamazima kyo Shiba w'amaanyi. Ekyo kite kiriiko kubuuza era bukyanga Uganda etandika. Since independence teriyo muyimbi mukyala asinga Shiba hits. Kati munsi y'abategeera tosobola gamba nti ono alina hiti nyingi naye ate tamanyi kuyimba. Ate oli ayina nti nimbwe ate yamanyi. Kati tuba tukompeyalinga music luyale. Abantu abamu mugenze mbu Sindi ayina eggono simanyi ayimba nnyo soprano. Zino si mpaka z'amasomero school choir. Zino mpaka za muziki. Ani ayina music. Shiba yayina music. Ennyimba za Sindi agenda zimbire eddakiika 3 ziggweyo. Kati audience egenda sigala etya. Kubanga bata egenda kuba yasaawa ng'emu bbiri. Kakati ne woba oyimba nnyo eggono. Ekyokubiri ennyimba za Sindi nkadde. Zikaddiye baneetukkirize waliwo ennyimba wamma enkadde. Ne kati Shiba ayina ennyimba mpya. Lumu ku lumu nga wazikuba zonna hit. Kakati ogamba oti ati omuntu alina hits ezo. Luyale nga toli biased. Nga wano waliwo abayimbi balina hit 3. Ba Alien Skin kwe bali. Just 3 hits. City ya Danger.
bogamba twayiseeko dda ne tonzijukiza lockdown ali ensikini kwatambulira naye mwaka ku mwaka Shiba akuba ennyimba ze ate nga buli lumu hiti lukwata abantu kakati govaawo otya notuga nti ona ina hiti tamanyi kuyimba bane tuyimbisa bigambo batuyimbisa nnyimba kakati Sindi ne Wemba mwagala nnyo King herself eno bato yonfu bamusinze dda ekyokubiri Sindi tojja n'ebisambi bye ebyo nga tobibisse wazaalako tebikyanyuma kulaba n'amabeere ago gasookinga amata gayinza otuyiikira nani yajjeyo omukazi oyo ng'akyayonsa Sindi lwaki todde gayaza gye wawasiza kameramaani wo n'osirika kati kye kikuleeta ku stage ng'olina olukendo Sindi abasawo tubagambe tutya kati singa olukendo lukutukira ku stage ogenda tugamba ki ne lwaki Sindi temuwummula ne muleka buno obwana obuto bushiba ne bugenda mu maaso kati bisambi ki Sindi byogenda tulaga really Sindi ebisambi byo tebikyanyuma kutunuulira era tuyambe buyambi ojengo yambadde wamma ku ngoye Shiba ye muleka akuname shiziyanga Shiba muleke yaba akunama yekka habode enyuma okutunuulira ne mama Sindi tuyambe nyakulabye kwanika ati wenna okoze olinga embwa evuddemu olubuto okyali mu competition Sindi watandika okuyimba nga Shiba muto ne lwaki abantu temuwummula why don't you rest noga nti bannange I have had a successful career obeere ne kameramaani wo gwe wawasa mirembe Sindi oleka abaana batambuze industry tunabeera munnaliwo mpaka ddi abo baali b'amaanyi mama Sindi sigale gayaza leka ba urban youth bashiba batambuze omuziki kati ogenda tuyimbira ki Sindi okujjako okwewaga ne bana abayaye bokukubira enduulu business ya music ekyuse Sindi abaana bayina omuziki ojja kudda mu bya stage performance simanya live music ng'ennyimba akuna Shiba ajja tukuba oluyimba lumu ku lumu ojja genda oleete bibbumu pate byo nga teryagala biwulira ffe twakkiriza Shiba atambule ne flash ffe tetuze kusala mpaka za amasomero tetwagala soprano simanya ani ayimbye oloto abanego ati babyagala abanego abagala nyimba team good music Shiba azina so Cinderella baby with due respect tojanga weyambudde ebisambi by'omukazi azaddeko luyale kakati oga nekirala Sindi kati okuwasa achievement okute kameramani wo muwasiza kakati olombo achievement abakazi nabo kwewasiza basajja ali eyo gayaza ali mu Kimumbasa Sindi gyayogerera omwana ye yakuyitako Shiba yakuyitako kkiriza banefe natubane nugu ku bantu naye omuyimbi alina hiti ezisoba mu 10 you can't undermine that musician bujja bwe bubakozesa akana kayina ennyumba ate eri munyonyo ekyo Sindi era mmanyi kikola kyera kibaluma ennyumba ya Shiba ebaluma mugiyitako bwe muti aliranye sudiru banne yakusinza kubisa n'omuggo gw'okutte osegera muwoza twaliwo ffe Junior twayimba mulagawo ki kakati gwazadde ojje ku stage amabeere gonna gagudde Sindi olina okuyonsa omwana akaaba oli mu ntalo z'abawala emyaka gikuyiseeko Sindi ge mazima waliwo kye bayita ne ba Beyonce waliwo amaye batuse nga tebakyasobola bu Nicki Minaj bana ine bere bweriti kati ku bere lya Shiba ne lya Sindi nze nyinza kulaba lyani of course lya Shiba tayonsa mujje mutukuba amata
enkindo zikutukire ku stage mulimu bya kisiru ate sindi abo bantambi be bamuwaga abo babule bantambi genda ojja kuswalira ku stage sindi olukindo lugende lukulume we wali ozara bakugamba wummula sindi wummula bagende bakudduse mulago omusawa gay what were you doing mbu competing na mwana muto nugu ya kika kyeno sindi lwaki to nugu kyeno really omuntu wamusooka okuyimba akusanza akuyisiza osula gayaza asula munyonyo okute kameramani wo omufumbi omuwasiza sindi kakati which comparison is this enyimba toyina kati eze nyimba omusanvu zoyina zoyita kirasiki fe twagala ebya kirasiki so ebintu ebyo mubitegeere kisegeera abannayuganda ebintu ebyo mukole ki mubitegeere wabaddewo ono muvubuka abantu bankubidde amasimu eriyo omuvubuka ali ku TikTok yeeyita pressure mbwanvuma bambi omuvubuka oyo yagwa eddalu ate ekyokubiri Junior nga banvumye kisegeera so banvumye nze munesi kyafa ku bantu banvuma nawe oli waddembe okunvuma kwena nze brand enamba nzaziina kisegeera so abaana abo bambi temubanyiigira abaana ba TikTok oyo bali bubi segera era nange singa embeera gye balimu nange gye nalimu osanga bye nandikoze ne bambi temubavuma temubanyiigira nze Junior abantu banvumye abantu bampalanye nga sina na kyembakoze osegera abantu ne bampalana nenga sina kyembakola kibi segera omuntu dakira ku macha munena nvuma segera ne bambi temubaddamu musito lwananga na baferiya abaana abo busibanya yita pressure sibaye yita bichi bambi temumuddamu segera is mentally sick abona bazadde be banaku kati bambi really si chechi bambi mubaleke ababana baganda bamwe mubakansolinga ababana bambi bayina ebizibu bali frustrated abamu na balwadde okisegeera so bambi temubanyiigira era mwankubidde Junior omuntu akuvuma Junior nga banvumya ate era bakyanvuma okisegeera so I take no offense nina katiriji mu bulamu gye natuukako kisegeera gye ndiko I don't fight with failures omuntu nga walemu ensi ku TikTok ko kuliko abaana balina content omulungi waliwo gwe bayita Jose Chakala Land Road there is Mickey waliwo gwe bayita Ivo Official segera ni munange bintu no bana abo bambi bake bali frustrated banaku kati omwana pressure yagweddalu omutwe tegukola ne family teina sente singa ali muri habu kwa baminze kyenti ajavuma akagenda kavuma abantu babyo omuntu ayinza okatuusaako obulabe abantu ennaku zino babi ekigera abantu babi munange Uganda we yatuuka abantu bayina ettima nziriru osobola okunvuma I take no offense era buli ayagala nvume sina buzibu bambi era tuddeyo n'onvuma noluza nti nja kwanukula omayiga kati bambi balo engeri gye nina nambazi balowooza mbu Junior bwe namuvuma olwo nga nkola erinnya okuvuma abantu is not sustainable tekiwangaaza abaana aba TikTok kye batamanyi gandi do research waliwo ebintu bingi ebyokwogerako okusinga okubeerawo ng'ovuma abantu bovuma tebakulinako luyale so omwana oyo pressure bambi mumuleke is mentally sick kitegeera era family ebeera mukono I contacted one of the family members nambulira they don't have money ajja ku TikTok live nga eminyira gimuvaamu simanyi emizimu gimukuba those young people need help era wabayo omuntu yenna bambi asobola okugulira akaana ako HIV medicine
ARVs omanya abazungu kasita batekako embago eddagala lya sirimu lyabula so wabayo omuzira kisa akaana akubambye akagulire ARVs omutwe tegukola so tufunye cases nyingi nyoba zolo banji ku TikTok chenalista manyi waliwo no mukyala era bamuyita Doni Asia naye zola aliawo agamba mbu yajjamu olubuto aina mukwano gwe bamuyita Nalongo yamweyimirira mu kooti namutwala ewo namubbira omusajja can you imagine ne weyimirira omuntu mu kooti as a friend nakubbira omusajja navayo n'okwewaana ne yeewaana bamuyita mbu Doni Asia bwe bali awo so TikTok eina abalwadde b'emitwe banji navuna ganti najjamu olubuto without kale okujjamu olubuto si kibi but with a reason nti obakale bandu epinga so bazolo banji ateze app mbadde nakajijjako but as a psychologist I found out bazolo banji ku TikTok oko so bambi akaana ako temukanyigira nina abapoliisi be nayogedde nabo nga baagala kakwata ne mbagamba no don't arrest anybody Junior I don't like a person akwata abantu era ekyo tojja kimpulirako nze omuntu ne bwanzivoola atya saagala era full figure we yakwata abaana ku TikTok wadde she was right I came out family nemuga full figure kyokoze kikyamu bwe yakwata bo basimpoke sikiririza mukozesa bubi buyinza namaanyi lero obuyinza tubuyina enche tetubuyina lero oyinza okukwata abantu ng'oli w'amaanyi ng'olina abanene naye enche abanene tebajja kubaawo kyofuna banze I definitely don't answer people who abuse me bobweni bakamuvuma ebivumo bimeka President Museveni afuga eggwanga lino kati kivumo ki kyogenda okunvuma tebatanvumangako luyale waliyo ekipya tewali nze ne taata wange tuvumiddwa myaka oba kati abiri abantu bajja ne batuvuma we don't answer ne kati mbolu kati akakana ka pressure kumbeera gye kali mu luyale mbokasiba ne kafa Katondo oli mugamba ki banange mbagamba nnyo ekintu okwesonyiwa n'okusonyiwa mweyige ekigambo okwesonyiwa n'okusonyiwa President Museveni ne General Muhoozi kumaanyi ge bayina singa babavuma ne muna abantu babavuma ne basirika that's why the Lord has blessed them Katonda takolanga konsobi so I take no offense hile bakadama bamwe abali eyo bambi bankola mu video nga banvuma bambi nabo bamanyike ebyo bikolebwa bapukamingi nti kavume ku Zali mvume ku Donizera mvume ku Junior kwabe bayina numbers but it's not sustainable one bajja kutta abantu batemu isima singa wali omugenzi ninzo okuva omugenzi isima lwe yafa nawo omutima gwange eri omukama era ntambulira mu kkubo lya butuukirivu kubanga mmanyi nti isima ali mu ggulu nkolerera nnyo mulabe omugenzi lwe yavaawo natuula nzekka ne neebuulirira niŋŋamba nti one Junior kankolerere ekkubo ly'obutuukirivu ntambulire mu kkubo lya Kristo abakatuliki tugamba nti beesiimye nnyo Kristo abawuliriza byoyogera ne babituusa nga bw'oyagala omukama amuwa ekiwumula eky'emirembe jjajja Ichuli n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire abantu banyiiga ate buli omu anyiiga lulwe abantu balina emitima emibi yensi gye tulimu eggwanga lyaffe lifiiridde ddala abantu baseka tebaseka so n'olwekyo abaana abo aba TikTok mubagayidinge
mubakakanye okubeera ne shares simanya views 1000 oba toli serebu aba abaana n'amanya gaabwe agamu tegasala na katanga nevu maffe kwaffe tusonyiwa kwa naffe batusonyiye bane Junior nga munjagadde abannayuganda nga munsonyiye lwaki nange mbasisonyiwa balala kakati nze byebyokusiba abantu ne bwonvuma n'onsulako era ninkyankusanga ne tuseka kale obuntu bulamu kyensinza okuyiga n'obwetowaze so oyo omuvubuka eyeeyita pressure bw'aba alowooza nti ali mu kunvuma yeerimba amala biseera so n'olwekyo tubagumye tubakakanye President Museveni yabadde mu ggwanga lya Russia ne General Muhoozi nga basinkanye Vladimir Putin ate Bob Wine yabadde ku documentary Bob Wine yabadde bweru mu documentary congratulating Bob Wine principal Kyagulanyi Ssentamu y'omu ku bannayuganda abatono abazungu be balonze okukola documentary eyo na achievement y'amaanyi abazungu okulonda ojja okole nabo documentary kintu ky'amaanyi twabagenda girega mu theatre zonna ez'e Europe ne America so eyo achievement ya Bob Wine tekisangika in fact Uganda documentary abazungu gye ndowooza yali ya Idi Amin sigera nesaasaana ensi yonna ngera Uganda tebagimanyi naye nga Amin bakola ki nga bamumanyi so Robert Kyagulanyi Ssentamu Bob Wine yabadde mu America eyo ng'alookinga documentary is purely political abazungu bali mu marketinga mu European taxpayers and American taxpayers ajjawe ennoguyo omuntu wakolako ekintu ekirungi mu kisiime omuntu mu Uganda bw'akivinga ekintu ekirungi kobenga oli weenaale mu kisiime Bob Wine kye yakoze ky'amaanyi abazungu okukola mu documentary abazungu tebabangako basiru era oyinza okusanga ye munnayuganda omu ku basooso b'abasembi so abazungu bano balabika bamu marketing because the whole documentary is political bamutunda luli berit the taxpayers of Europe omanyi documentary is another way of marketing you ketambula ensi yonna waliwo documentary endala gye nnalaba eya Imelda Marcos the Kingmaker so Bob Wine is being marketed by the West segera mubasasula omusolo ebulaya kwa abagenda mu theater zino okulaba documentary the elite era be bazungu kakati nga Bob Wine ali mu America President Museveni yabadde mu Balasha ne General Muhoozi ogenda ne taata we Russia it shows the importance of General Muhoozi in the politics of the country because kati Uganda police yaffe tuli ku Balasha na Bachina era President Museveni mu speech ye wamuwulidde nga yebaze eggwanga lya Russia wano okutuzimbira nuclear nabagamba dda Uganda is moving in nuclear nga balumbuye banvuma omanye ekizibu kya Uganda abatasoma abasiru mweyongedde you don't have research you on social media kivula nga munvuma kwamba singa those who have been following me I told you President 7 is moving to nuclear era yebaziza President wa Russia Vladimir Putin na mwebale kutuzimbira masanyalaze ga nuclear nefe tukimanyi bulungi nnyo ensi yonna eyagala okukola nuclear weapons esooka na nuclear energy akitegedde kubira mukama engalo ez'amaanyi bw'oba kitegedde kubira mukama engalo ez'amaanyi gayi twafuna Junior twamala bano bonna bali ku social media basaamirira they are not researchers leka fa bamanyi tubabuulire you increase uranium ero uranium yasumbuwa Congo olo superpowers zimwagala yakola nuclear
ne Iran kye yasooka okukola era tekikwewuunyisa nti president wa Iran yabadde wano ate president Museveni n'agenda Russia ne yeebaza abalasha nti mwebale kutuzimbira nuclear w'amasanyalaze okuva eddenedda president Museveni yabuuzanga Abamerika lwaki Africa terina nuclear atubutula yabaga awe allergic to nuclear nga United States of America yensi esinga okubeera n'amasanyalaze ga nuclear eya America gyolaba eyina ebyokulwanyisa bya nuclear n'amasanyalaze eyina Uganda lwaki tetuba in fact there is a revolution gwe Africa etabuse wentunuye speeches ate yo Eritrea yanyize bunyizi president wa Eritrea speech gye yawadde weewuunya ya abasajja tebagenda kuva ku Russia era American policy eri mu kiseera kizibu America kati yetaga komyawo Trump the American policy is failing everywhere olaba Africa yokka kati ebanyoma ba president ba Africa bonna era Russia babadde bayogera kimu tukoye jogo lya America when president wa South Africa na mafasa yaganti mu COVID we became like beggars begging for medicine choka Africa amanga ga Africa yagageza kokola COVID edagala lya COVID abazungu ne babagana can you imagine president wa South Africa na mafasa nakati obulamu mu bazungu buli so important than life in Africa we can't move on like this owe Kenya n'akimalamu ate oyoli to ye yabakubira ddala abazungu anzitamu nagamba we need a new financial architecture where we don't have shareholders IMF inaba shareholder yabuzo omukyala atwala IMF toyina bakama abo kale wulira IMF ebeereta ne ba shareholder luyali beba decidinga Africa teyina se kati obeera otyango oyagala development nenga toyina se kuba kuwa sente you can't say anything Samuel William Ruto president we Kenya we don't need anything for free we also want to pay president wa France Macron nakwata kutamanaga oba abaddugavu banani abazokusiza the African continent nebazanya bakulembeze ba Africa for the first time you have represented Pan-Africanism bulijaba kulembeze ba Africa sebo tubavuma naye kuluno you have shown Africa will remain neutral in European wars omanyi ekizibu ky'aba European balina ekizibu kimu they think that European problems are world problems but African problems are African problems aba Bulaya erowooza nti ebizibu bya Bulaya bizibu bya nsi yonna naye ate ne balooza nti ebizibu bya Africa yokka that's a bad mentality so President Museveni yabaddeyo ne generali president yaddako General Muhoozi ng'amulambuza abanene abakwatibwako ensonga the key players in the Russian Federation oli ali eri alaunchinga film ono bamulaga banene abasalawo benagamba Bob Wine nemuga Bob Wine wotave mu kulimba abantu ebyo byafirie dictator biveemu ebyalumbuye sibanya ntebe mu ntebe Bob Wine gwenyini watuga president Museveni tajja kulayira yalayira noga atajja fuga wadde omwezi yagufuga bana Uganda bako ebintu by'ekisiru principle oli eyo zanya film toyina photo soja gwe watutte jeno muzi ali mu kutambula ne taata we era ng'omusika wabeera bamulaga goli eyo magere mu bigere muli ne Nubia niri mwebasi mumwetegekera akalulu ka 226 Bob Wine anigoza mu bululu ebisajja biri eri mwefudisi byali ali adda sente abasajja bali mwefudisi bekutta amatayi bali kuseteza president Museveni onaga natwala bibiri
oli natwala bisatu ne Kano Besigye naye yatereka ennusu kwa Dokita Kizza Besigye bamuleetera bisatu abitereka emiliyoni bisatu wayiseewo omwaka akalulu okuva ekaggwa kati batubuulira kati mu FDC buli omu yalya aba basajja bambala gomesi ekiro ne balaba President Museveni n'ebikooyi wano tetuyina opposition bonna bakolera mwami Museveni abasajja ne beesiga lipstick nabibagamba nze nagenda mu State House Entebbe siridda mu opposition bisajja mu mwetaaga nakutta ne mutisa abaana b'abandi omanya abana bafiiridde mu FDC mu struggle nenga abanene bali eri bali mu kulya ssente luyali lwaki mufu neze banenze tulaba President Museveni abatamwagala mwandibadde muvuma opposition lwaki muleka abali benkwe abatisa abaana mu masitulwago ne bali ennusu ne mutabagambako abasajja ne beerangira lino eggwanga terijja kununulwa. The people who liberate this country are not yet born.